nga muli mu jacuzzi omunazizi we twalimu amazzi gaali gatambula toko naye mwaliwo mwenna ate mwandibadde era mubiraba bulungi mwaliwo bamatiti yandibadde era yayogera ebyaliwo naye olaba teyayogera omanya byali birungi. But anyway, that is it. Platinum Wellness Spa, the place eri Rukuli, just near akasomero kebayita Teletubbies, 10 meters off the main road out here. Exactly. So when you reach there, definitely you ask for that place. What do you find on social media byani? Ebyadzaya Luzinda ne man of God Levixon yenga we yampostinze nagamba I was happy to meet the man of God. However mbu amunkubo tuludde tubiwulira nange nabiwulira dda mbu Desire ne Levixon bayina collab, which is okay. Omuntu okwagala munne teguba musango ndowooza obala wow. Banange njagala Desire yalaba figa y'omwana omukyala omwana omukazi naye nga munaye Levixon baye wangulira ebyokufittinga naawe byakoma dda. We are fit. Obo yagala munno mwagale abasigadde be bali age is just a number. Ategera abasigadde bali mache bali wakasitato ba number kunzi. Ne Desire amusinga emyaka mikoloza. Desire si mukulu nnyo na chikazi kito. Anina. Desire si mukulu. Mukulu nnyo. Sia Desire. Sia. Kano kale Vixen kana kato. Chemanyi Desire okay. Myaka ndo. Ne obeera omutera to sa kwepikira bakulu kyeza naye mukulu. Enkulu enywa nayo tumanyi mwana yayimba ne waliwo enkulu enyirira no omwana enkulu enyirira yeno ne wanabeera mukulu ne wanabeera muto, she looks so fine. So they are compatible. Oba tebali compatible nze mba compatinze nenga tuludde tubiwulira mu nkubo so olwalabye obufaananyi nga bali babiri butabuse ne tutegeera kyandibe ekyo tuba mimi naye tewali wava mukka nga tewali muliro ebo no man of God and man of God byasazizza mu concert concert nenga temwina kwerabira nti Desire yalokoka so omulaba ne mulokole munne, it can be a brotherly love. By the way tubagaliza birungi atulina emboozi ya Ebonies tugikube tusooke kojja Kimbo I think yakoze eki tusooke kojja Kimbo joyagala gyosooka zonna zaffe sooka kojja Kimbo wakola ki? Kojja Kimbo alina rangozi balimu waliwo land wrangles balina bye baagala okuziikula, waliwo bye bakayanira ttaka ng'abeera nnyo mu wrangles kojja kiki entalo zino luli yali muza TV otyo era birimu era ebya ABS bambi amabanja mangi nyagaze nga gabanjibwa. Let's get to listen to this story now. Esooka etuule nga famire ya Jengo ebere nti no yeeterezeza ne yeesootinga naye kyenjagala okubeera nti nno kyo kyesitasobola kugumiikiriza njagala management olw'okuba nti nno ko kaalimuko akawandiiko ndi mu kutegeeza abantu nti nina emmotoka 3 zo ze njagalirawo with immediate effect, emmotoka Subaru, emmotoka Touareg n'emmotoka Benz zo nzaagalirawo ko seetaagala kugamba nti nno kunegotiatinga kuba ekimu kyabeera nti nno zo nga zo bwe twali tuwandiika twategeragana nti nno senga tubulako enkolagana yonna era njagala kuva wano nga bw'omundaba njagala kuva wano kugenda kulaba nti emmotoka ezo nzirukavaringa within 3 days. Ebya TV nabalese bamala okwesootinga balimala okwesootinga na buli kimu kyonna nja kuvaayo. Emmotoka 1 naddala kuliko emmotoka eno esembyeyo Subaru yali emmotoka mpya nga nakagijja mbondi ennaku nga 2 nensabibwa ne bagamba mbona emmotoka eyo ngimuwe yo nga yo yali yakubeera nti nno ekwataganya ku bintu ku mirimu gya TV naye okuva lwe yakutuukawo ku TV saddamu kubeera nti nno ngiraba. Emmotoka Benz yali yagensabanga omuntu nti nno nze kennyini nga nze njagala kubeera nti nno ngivuga naye ate unfortunately nengenda nenkyekanga mbuno naye ngenda okulaba nga sikyagirabawo kubanga emmotoka ezo zabeerangawo. Emmotoka Touareg njagala okuggumiza omuvubuka ekintu kyabena basayininga emmotoka eyo bwemwali bagitwala mujjukira ekigambo kye nabagamba ekyo saagala kukyogera wano ku mpewo naye we need that car already mmaze okufuna information yonna yalina from the ground emmotoka ezo ziriwa na buli kimu kyonna so njagala kulabika nti no ntegeeza police odi Kampala ebiri nti emmotoka ezo zijjawo zipaakinga kuba emmotoka ezo bazinjiryako mu ngeri ya nti leeta wano emmotoka egenda kubeera ng'ekola wano ku gundi ogenda okwekanga ng'egenze ate ne bagamba n'okugamba muno yo yennyini nga yo teriiwo bakabira bazze baani bonna bazi. So we need those cars. So tekiriiko ekyo kubeera nti kwogerera oba kukola ki, we need those cars as soon as possible.
Okay. Okay, thank you so much. Thank you so much. Koja chimbu wa yoyo. Twagala okubibaza mwena abatumbudde. Waliwo omuganda wange Diana na chimbu gwe, she's watching in the show. Okay. Waliwo Kaddu. Kaddu webale kubanga otumbudde. Isaac MC Kwali. Kaddu aliko Emma Oils ensanji. Naye atumbudde. Ya ogambye ani? Isaac MC Kwali Makim abeeranga Isaac MC mugana katsi. Oyo mugwati ate wali omulala omwana oyo. Alina kyangambye wano. Nengamba abaana temwagala chai bwane tugendera awo tetujja kyogera tuli kumpewo. Ku nsonga zimanyi olugambo lwampadde anyway bibadde bya lugambo oyo muganda wange. Waliwo Joseph yali kyali wacharinga Joseph wacharinga drink. Joseph. By the way omwana omuto omuyimbi owakabi owa gospel eribulamu muganda wange naye Kwali eribulamu omutegedde detergent omwana oyo akubira ddala. Okay. When it comes to gospel music. Kutumiddeko nyo Chumi omumanyi. Comedian Chumi yepikira mumanyi naawe oyo. Aline family naye atubudde. Manyo bere yo ne tukikuba. Yeah, Hassan Suki and Suki Fumigation bali ku office balaba big up on yourself brother. So everyone that is actually watching tugenda kubanga tetuleka embozi Ebonies it is a Monday chokola lero tandiseko nga bukyali kuva sawa 5 kitundu paka wetutambulidde ne tuka wano wabula tabateekamu ensimbi abe ba platinum saako wakwogera ku brand eno kubanga empisiza bulungi neyagala. These people are so amazing. Tulina abaana abalina empisa nti bw'oba otuuse ku platinum obuyonjo bwokka bwe tulina mu kifo ojja kkakibwa kubanga okola services zobadde tozze nakukola lwansonga you're comfortable in our place. Ate okujjukiza nti okulabika obulungi kuba kwefaako. Bw'oba olina omukyala nga tomuwa ssente za sipa mukwano olimu analog omukyala akeerangako oba olumu omwonoonemu mugambe genda okoleka scrub you know small things that really matter. So n'olwekyo ate muganda wange Katoe Lukaya naye abaddeko webalire ddala okubanga tobaddeko ne bata Sholex you guys always got us era nga mwebalire ddala okusharinga show yaffe mbagala nnyo. Lilian Bayanya. That baby girl. The baby girl. Yeah. She's watching in. Big up on yourself, Lilio. We love you. Guys, we are going to end it at this. Tubarekere mbozia Ebons na